nga twakamaliriza okusiiba omwezi ogwa Ramadan, kya buvunaanyizibwa nnyo omuntu okumanya kiki kye tuzzaako oluvannyuma lw'okubeera nga tumaliriza okusiiba omwezi ogwa Ramadan. Bwe tuba nga tumaliriza Ramadan, okusookera ddala tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe n'okuyimirira kwaffe n'okulafubana kwaffe kwonna kwe tuzze tulafubana nakwo mu mwezi ogwo gwa Ramadan. Naye naffe ffennyini waliwo obubonero bwe tusobola okulaba ne tumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza emirimu gye tukoze mu Ramadan, oba emirimu gye tukoze mu Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Ffe ffennyini tusobola okwemaakinga ne twewa ne max, naye akabonero ak'enkukunala akasookerwako ye neeyisa yaffe nga tumaliriza omwezi ogwa Ramadan. How are we going to behave after we have completed fasting the holy month of Ramadan? Kubanga tukakasa bulungi bwe tubadde tusiiba omwezi ogwa Ramadan, eswala ne weebanga ebadde ya asiri, abantu abasaalidde mu muzikiti guno mu jama gye tusadde kati si be bamu n'ababadde bagisaaliramu mu mwezi ogwa Ramadan, si kyekyo? Now akakabonero kankukunala akakulaga nti waliyo abantu abatannategeera Allah subhanahu wa ta'ala ng'era bo bamusinzaako mu biseera eby'enjawulo, era nga omuntu yenna asalawo okusinza Allah mu biseera ebyo eby'enjawulo bwe biba biwedde n'alinda ate bidde alyoka addemu asinze Allah, akamu ku bubonero bujja okulaga nti emirimu gy'akoze Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okutagikkiriza. Kubanga Allah yatugamba subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Weesinze Allah obulamu bwo bwonna, priority yo erina kuba kusinza Allah hatta ya'tiyaka al-yaqin, okutuusa Allah bw'akutuusaako ekigambo ekiyitibwa okufa. Etteeka eryo liri mu Quran, bwe tumala okulitegeera litulagira okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza olubeerera ebbanga lye tumala nga tukyali balamu. Kati lwaki abasiraamu Ramadani weetuuka tujjuza omuzikiti ku swala zino eza bulijjo ezitali juma, ate bwegwako mwana wattu ne tubula kubanga tetunnategeera butuufu bwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kino kiteeka emirimu gyaffe mu katyabaga aka Allah okubeera nga tagikkiriza. Kati ffe abali wano olwaleero tubeere ba ambasada abatuukirira baganda baffe be tubadde tusaala nabo mu mizikiti muno, tubategeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala tetumusinzaako mu Ramadani mwokka. Tuba nga twagala akkiriza emirimu gyaffe gyonna gye tubadde tukola mu mwezi ogwa Ramadan. Ramadan tulina gikozesa nga kiseera kya kweddaabulula ababadde bagayadde, tuve mu kiseera eky'obugayavu, obulamu bwaffe tutegeere omulama lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ensonga yokka lwaki Allah yatutonda ffe abaana Adamu, ensonga yokka lwaki Allah yatonda amagege oba amajini eri emu, kubeera nga tumusinza. Si kumusinzaako mu biseera bya Ramadan oba mu biseera bya Dhul Hijja bwe biba biweddeko tulekere,
wabula Allah twagala okubeera nga tumusinza olubeerera. Kati bwe tubanga tumusinziza nnyo mu Ramadhaani weggwa ne tulekera okumusinza, tubeera twefaananyiriza abantu abasinze ekiseera ekyo kye tulimu, so si abo abasinze owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaba kabenje kamaanyi nnyo, kubanga otunuulira empagi zaffe ez'eddiini ey'Obusiraamu, Ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatusomesa n'atugamba nti buniya al-Islaamu ala khams. Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabuzimbira ku mpagi mmeka? 5. Empagi ez'ettaano nkakasa nti ffenna tuzimanyi, naye tusobola okuzejjukanya mu bufunze obw'ekitabo. Era Allah nga bwe yazipanga tukakasa nti ayina ensonga lwaki yazipanga mu odiyo gye yazipangiramu. Yandibadde asobola okugamba nti iqaamu ssala empagi esooka, naye yagamba nti shahadat an la ilaha illa Allah, empagi y'Obusiraamu esooka. Tetwetaagiza kukola mulimu gwonna na biyungo byaffe bino, kuvunama, kuyimirira, kukola ki, la, wabula okukkiriza na mutima, kwatula na lulimi. Teri asinzibwa obutuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bye basinza bingi nnyo, naye la ma'bud bihaq, teri kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ani? Allah. Kati omala okukikkiriza wa anna Muhammadan rasulullah, n'okkiriza nti ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka waani? Wa Allah. Tetujja kugamba nti Obusiraamu omusajja amaze okweyingira kiwedde. Shahada eyo eyina ate ebigigenderako ebikakasa nti kyoyogedde n'ekyogamba nti tukkiriza mu butuufu ky'otegeeza. Allah kyava atugamba nti inna alladhina qaalu rabbuna Allah, mazima ddala abo abaatula n'ennimi zaabwe nti Allah yekka y'asaanye okukola ki? Okusinzibwa, ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu ate kiki? Mubaka we. Thumma istaqaamu, bamala okwatula ne tulaba nti baatudde shahada, thumma istaqaamu, bamaliriza okubyatula ne babinywererako. Kati banywererako batya? Nga bakola, nga bassa amateeka ga Allah mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala womala okugamba nti la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, kati ekikakasa byogedde nti bituufu. Iqaamu ssala, kuyimirizaawo ki? Salah. That is why the first pillar of Islam yeyo la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah. Empagi teriimu mulimu gwonna okuggyako okukwatula n'okukkiriza n'omutima gwo. Naye omala okwatula, akati empagi ey'okubiri n'empagi endala eziddako we ziyingirirawo, bakugamba nti omala okugamba nti tashhad an la ilaha illa Allah, okakasa nti Allah yekka y'asaanye okusinzibwa obutuufu bw'okusinzibwa, okakasa nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we, iqaamu ssala, oteekeddwa okuyimirizaawo ki? Esswala. Itaa'u zaka, ayina obusobozi omuwa zaka, oteekeddwa okukola ki? Okuwa zaka. Sawmu Ramadan, okusiiba omwezi gwaki? Wa Ramadan. Bwe guba nga gukoze eki? Nga gutuuse. Singa oba nga gukusanze ng'oli mulamu, nga tolina nsonga yonna ekuziyiza kubeera ng'osiiba, toli mu safaari, toli mulwadde. Hijjul bait liman istataa ilayhi sabila, n'okubeera ng'omuntu ayina obusobozi agenda n'akola omulimu oguyitibwa ogwa hijja.
empagi z'Obusiraamu. Era ng'empagi tusobola okweyambisa emuzingo guno gwe tulimu ne tugamba nti empagi zino ze tulengerako ennyo eziyimiridde wakati ne mu mabbali omwo mu bisenge mulimu empagi endala. Singa tukeera ffe ne tugamba nti empagi ziri eziri ku mabbali zimala, zino eza wakati tuzimenyewo, Abasiraamu beeyongera okufuna bye basaalira, omuzikiti guno gukola ki? Guyinza otugwako ffenna abali muno ne tufa ne gutubuutikira. The same thing applies to religion. Ekintu kyekimu tukiteeke ku ddiini. Tisinga empagi ez'ettaano ofunamu emu n'ogiwakanya n'ogamba nze sikikiririzaamu, Obusiraamu bwo bwonna buba bukoze eki? Buba bufudde. Kati lwaki empagi y'okusiiba weba etuuse tugikuliriza nnyo ate nga si kibi kugikuliriza, kirungi, naye ekikifuula ekibi kubeera nti yo weetuuka tugiwa obudde bungi nnyo ne tukola emirimu mingi nnyo, ate okusiiba we kuggwa mwana wattu byonna ne tubivaako, eswala ne tuzivaako, okusiiba ne tukuvaako, abalina obusobozi okuwa zaka ne bagaana, abasobola okukola umra ne hijja nabo ne bagaana. Kakati abamanyi abatusingako ne bagamba nti inna lilkabul alamat wa inna lilkhasara amarat wa inna min alamat kabul alama, yani min alamat kabul alhasana fi'lu alhasan ba'da. Nti Allah nga akkiriza omulimu gw'omuntu yenna wabaawo obubonero obukola ki? Obulaga nti Allah agukkiriza. Ate era Allah waba agaanye omulimu gw'omuntu yenna n'agumuddiza, era nawo wabaawo obubonero obukola ki? Obulaga. Kati mu bumu ku bubonero obulaga nti Allah akkiriza emirimu gye tukoze mu mwezi ogwa Ramadaan, kubanga okusiiba Ramadaan mulimu mulungi era Allah ye yagutulagira. Kati ekiraga nti Allah akkiriza bye tukoze mu Ramadaan, kubeera nga Ramadaan weggwaako tugenda mu maaso n'okukola emirimu emirungi. Kati oyo yenna amaliriza okusiba omwezi ogwa Ramadaan n'asigala ng'awulira mu mutima gwe nga gukyalwana, gukyayinamu obwagazi eri okukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala, ako kayinza okuba oba ako kabonero akakukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza byokulembeza. Kubanga Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bimu ku bye yatulagira okuba nti buli lw'okola ekirungi ate lwana nnyo okulaba ng'okigobereza kirungi. Ate era Allah ne baba kugezesezza n'okola ekikyamu, ate era lwana nnyo okulaba ng'ekikyamu ekyo ate okigobereza ki? Kirungi. Kati ate akabonero akalaga nti Allah omulimu gw'okoze tagukkiriza, kubeera nga w'omaze okugukola ate okugobererezaako mirimu mikyamu. Kati baganda baffe bangi nnyo ne bannyinaffe be tubadde tusaala nabo mu mwezi gwa Ramadaan nga saawa eno tebakyasaala. Abakyala bangi nnyo nga babadde Ramadaan we yali tennatuuka ng'oyinza oba tomumanyi oyinza okugamba nti si mukyala musiraamu. Ramadaan weetandika ne weekanga n'omubuuza nti bulijjo oli musiraamu olw'ebikolwa ebimulabikako okuviira ddala ku nnyambala ye. Kati ate Ramadaan we yawedde, ate mwana wattu ate n'oddamu n'omusisinkana ng'azzeeyo mu kifaananyi kye kiri. Kati oyo aliko akabonero ak'enkukunala akalaga
nti ne byakoze byonna mu mwezi gwa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala tabikkiriza kubanga wamaze obikola amaliriza nga abyonoonye. Sufyan bin Abdullah Thaqafi yali sahaba agenda omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba tiwekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nkusaba ombuulireyo ekigambo mu Busiraamu nga singa oba okimbuulidde sijja kwetaaga kuddamu kubuuza mumanyi yenna ku nsonga zikwatagana ku ki Busiraamu. Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twandirowoozezza tiyandiyogedde ebigambo bingi nnyo n'amugamba tugattanga kwa Allah, yitiriza nnyo okusaala, siiba nnyo, saddaaka nnyo, kola bwoti, yunga oluganda, kola kino, kola kiri. Naye Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti kul ya Sufyan, owange Sufyan, gamba ebigambo bino wammanga ti kul amantu billah. Yogera yatula n'olulimi lwo ogambe nti nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim. Omaliriza okwatula nti okkiriza Allah, thumma istaqim. Omaliriza nywerera ku kigambo ky'oyogedde. Kati awo tulina okutegeera omuntu oyogera nti nzikiriza Allah kyekimu n'okugamba nti la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Naye womala okukyatula olina okutegeera ki ekikubanjibwa oluvannyuma lw'okukyatula, olina okumanya kiki kikwetaagisa. Otegeere nti Obusiraamu bulina empagi ttaano nga bwe tuzoogedde. Omala okuzimanya otegeere nti olina okuzissa mu nkola. Otegeere nti Obusiraamu bulagira kino, Obusiraamu bugaana kino, Obusiraamu bugamba kino, Obusiraamu bugamba bwe buti. Ye aya gye tusomye ng'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba inna alladhina qalu rabbuna Allah, mazima ddala abo abaatula ne bagamba nti mulezi waffe yani ye Allah, tebakoma kwatula bwatuzi thumma istaqaamu, bamaliriza okugamba nti mulezi waffe ye Allah bakinywererako. Tatanazzalu alaihim almalaika, ebiseera byabwe ebyokuva mu nsi bwe biba bituuse Allah abasindikira zimalayika ezirabika obulungi ezijjidde mu kifaananyi ekirungi, alla takhaafu wala tahzan, nga zibagamba nti temweraliikirira kigambo okufa, totya kufa. Obanga okimanyi nti owangadde nga oli mukkiriza tewali nsonga ekuleetera kutya kufa. Wala tahzanu, tonakuwala olw'okubanga ova mu bulamu bw'ensi, kubanga tewali kikunakuwaza obulamu bw'ogendamu bwe businga obwaki obw'ensi. Wa abshiru biljanna, nezikugamba titukuyozaayoza n'amawulire agasinga okuba amalungi nti ogenda mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun, tukuyozaayoza n'amawulire ag'okubeera nti ogenda mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala gye babadde bakusomeranga ku bituuti, gye babadde bakusomeranga mu mizikiti nga bakugamba nti wali ejjana. Togirabangako naye ng'okkiriza nti inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, mazima ddala Allah tayawukana ku ki ku ndagaano ye. Kakasa nti jjana ekola ki gyeri. So kyetwagaddemu inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqaamu, abo abakkiriza nti Allah mulezi waffe yani ye Allah, ne bamala okukikkiriza al istiqaama thumma istaqaamu, ne bakinywererako. Okukinywererako kwe kukola Allah byayagala, kwe kweziyizaako byonna Allah byatayagala. Ebiseera byonna ebyobulamu bwaffe kyava atugambye Allah nti wa abudullaha hatta yatiyaka al-yaqin. Fa abakkiriza nti Allah ali omu mu bwannamunigina, tulina kumusinza ate ne tuba nga tukimanyina bulungi
mu bwannamunigina bwe teyatutonda lwa nsonga yonna okujjako okubeera nga tukola ki nga tumusinza. Kati ki ekiddako waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqiin, musinze Allah, tusinze Allah okutuusa Allah ye mwennyini lwanaasalawo okubeera nga atujja mu bulamu obw'ensi. Kabonero kabi nnyo omuntu okuva mu mwezi ogwa Ramadhan ng'abadde azuukuka ekiro bwe guggwako n'ataddamu kuzuukuka kiro wadde omulundi ogwo. Kabonero kabi nnyo omuntu abadde aliisa ennyo abantu mu Ramadhan weggwako n'ataddamu kuliisa muntu wadde omu ate ng'obusobozi abulina. Kabonero kabi nnyo omuntu abadde asaala eswala 5 mu jama mu mwezi ogwa Ramadhan, omwezi gwa Ramadhan we guggwako ebyeswala n'abeera ng'abivuddeko era n'alindirira balangirire omwezi ogwa Ramadhan omulala alyoke abeere ng'adda mu muzikiti. Tetumanyi ddi Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda kutujja mu bulamu bwansi. N'okuba bwe tuba nga tetumanyi ddi lwagenda butujjamu ate nga tukakasa nti tulina okubuvaamu, twandibadde ng'ebiseera byaffe ebisinga byonna tukola kubeera nga tusiimisa Allah, kubanga ekiseera kyonna tugenda kubeera nga tumusisinkana. Baganda baffe bangi nnyo bye twayingira nabo Ramadhan nga balamu naye ng'ate bo tebaakoze eki, tebaasobodde kivaamu. Tusaba Allah abeere nga abasaasira, ate era tusaba naffe atusaasire abeere ng'ekiseera kyaffe kituuka nga tukyali bakkiriza. Naye bwe baba nga bagenze ng'ate tebalina musango gwonna gwe baakola, kitegeeza nti naffe essaawa yonna tukola ki? Tugenda. Naye tugenze tutya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Tunaamutuuka mu maaso ge ne tumugamba nti Allah, ffe twali tusoma nnyo Qur'ani mu Ramadhan we yaggwa ne tugivaako. Ti Allah, ffe twasaalanga nnyo mu Ramadhan we yaggwa ne tukivaako. Ebigambo ebyo tebijja kutuyamba mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kye tulina okukola kubeera nga tunywera nga Allah bw'atugambye n'owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bonna batugambye imaani billah wal istiqama ala al iman, kukkiririza mu Allah. Bwe tumala okukkiririza mu Allah ate tunywerere ku kigambo ky'obukkiriza ekyo kye tukoze eki, kye twatudde. Owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe balangirira nti afudde, okumanyanga ekigambo kyayitirira ne ku basahaba. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagamba nti bwe naddamu okuwulira ng'ayogera nti owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afudde, nja kumutemako ki? Omutwe gwe. Ate nga yali muntu wa kigambo, ate nga Allah yamuwa amaanyi, nga yamuwa n'okutiibwa ng'abantu bamutya. Era abasahaba bonna ne bakola Umaru kayogedde ekyo, tusirike. Ne zireeta Abubakar Siddiq n'amala okukakasa nti kituufu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akoze eki? Afudde. Basahaba ne bamugamba, naye Umaru atugambye okuddamu okwogera ku kigambo kya Nabbi nti akoze eki? Kyafudde. Kati ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'afuluma ebweru n'atuulira basahaba bonna salaamu, ne babeera nga baamuwa amatu, n'abagamba nti man kaana ya'budu Muhammad, omuntu yenna akimanyi nti abadde asinza Muhammad, fa inna Muhammadin kad maat,
mazima ddala Muhammad akoze ki afudde. waman kana ya'budu Allah, naye yenna abadde akimanyi nti asinza Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, mazima ddala Allah mulamu, talina ntandikwa, talina nkomerero, era terujja kukya lunaku bakugambe nti Allah yakoze eki yafudde. Ebigambo ebyo tusobola okubyewola mu mbeera gye tulimu kati, oluvannyuma lw'okubeera nga tumaliriza omwezi gwa Ramadan, ne tugamba nti man kana ya'budu Ramadan, omusiraamu yenna bw'aba akimanyi nti ibaada z'abadde akola mu Ramadan abadde yeesinza mwezi gwa Ramadan, fa inna Ramadan kad intaha wa rahal, obutuufu Ramadan yawedde era yatulisiiwe, yagenze, tetugenda kuddamu kusiiba mwezi gwa Ramadan mpaka mwaka muki mulala. waman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, omuntu yenna abadde akola ibadati mu Ramadan ng'akimanyi ti azikola ku lwa Allah, beeraye agisuubira kugijja mu maaso ga Allah, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala mulamu era terulikya netugamba nti Allah taliiwo tulekere okusinza. Kyava tugamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, atulagira tumusinze okutuusa nga atuggyemu emitima gyaffe ne batulangirira nti tuvudde mu bulamu buno obwensi. Kati omuntu yenna abadde azikola ibadati mu Ramadan, kyekiddaku kubeera nga ibadati ezo tugenda mu maaso nazo. Okusiiba okw'obuwaze kwa mwezi gwa Ramadan gwokka, naye ate okusiiba kungi nnyo oluvannyuma lw'omwezi gwaki gwa Ramadan. Okumu ku kusiiba kwe tuyinza okwekwatako nga Ramadan ewedde kwe kusiiba ennaku 6 mu mwezi ogwaki gwa Shawwal, era nga bwe tulimu ssaawa eno, kubanga owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa obukulu bw'okusiiba ennaku ezo 6, n'atugamba nti man sama Ramadan, omuntu yenna asiiba omwezi ogwa Ramadan n'agumalako, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, waba amaliriza omwezi gwa Ramadan ogusiiba n'agugobereza okusiiba ennaku 6 mu Shawwal, kana kasiyamu dahar, afuna empiira za muntu asiibye eki mwaka mulamba. Naye ng'okusiiba okwo okwawukanako ne Ramadan ko si kwa buwaze, kwa kyeyagalire, naye empeera erimu nnene nnyo, kubanga ne batutemeratemera kijja kitya omuntu okufuna empeera z'omwaka omulamba. Tugendera ku formula nti alhasana, buli kirungi kyokola bi ashri amthaliha, Allah subhanahu wa ta'ala akubisaamu emirundi emeka 10. Kati buli lunaku lw'osiibye ofunamu ennaku mmeka 10, n'okubisaamu ennaku 3 z'ennaku 3, si kyekyo? Kati ate formula yemu ne tugizza ku nnaku 6 ne ziba nga zo ziba nnaku mmeka 6, omwaka gubeeramu ennaku 306. Kati nga mu Ramadan we tuba tugisiibye ne tugijjuza, tufuna empeera ezenkana n'omuntu asiibye ennaku 3. Ekiba kibulako okujjuza omwaka kusiibayo ennaku endala mmeka 6.
Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti yenna azisiiba mu mwezi ogwa Shawwal afuna empeera z'omuntu asiibye eki omwaka mulamba, naye yaziteeka mu Shawwal mokka. Okkirizibwa okusiiba ennaku ezo omukaaga omulundi gumu, nga bwe twasadde Idi olunaku olw'Essande, ku Mande n'okeera n'ozisiiba Mande, Tuesday paka ku Saturday, kikkirizibwa. Omulala akkirizibwa okusiiba n'agamba nti buli wiiki nja kusiibamu ennaku 2 paka bwe nnaamalayo ennaku emmeka? Omukaaga, kasita ziba nga ziri muki? Mu Shawwal. Omulala asobola okugamba nti nze nja kusiiba ku nkomerero y'omwezi mu nnaku 10 erisembayo mwenja okulonda omukaaga, nkole ki? Nsiibe ennaku ezo omukaaga. Almuhimu, ekikulu kubeera nga tusiiba ennaku ezo omukaaga ate nga tuzisiibidde mu mwezi ogwaki? Ogwa Shawwal. Kubanga empeera tugiwulidde nti asiiba omwezi ogwa Ramadan n'agumalako, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, n'agugobereza okusiba ennaku 6 mu mwezi ogugoberera Ramadan ogw'e10 oguyitibwa Shawwal, afuna empeera ng'omuntu asiibye omwaka muki? Mulamba. Tunuulira ekisa kya Allah ky'alina eri abaddu be, okuba nti osiibye ennaku 36 n'akuwa empeera ez'omuntu asiibye ennaku 360. Kati twanukula omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tussa mu nkola ebigambo ebyo, nkakasa nti bwe tunaaba tugusisinkanye lunaku olw'enkomere tujja kubeera basanyufu nnyo nga tulabye empeera yaffe eyo. Kubanga oyisibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku musiibi yagamba nti ensanyuka z'omusiibi za mirundi emeka? 2. Olusanyuka olusooka kyekiseera ng'asiibulukuka. Abavvuunuzi ne bagamba ng'asiibulukuka buli lunaku, kuva ku lunaku olusooka, olwokubiri, olw'eggulo ng'akola ki? Ng'asiibulukuka. Omuntu yenna afuna essanyu ery'okubeera nti obudde bw'okusibuluka bukoze eki? Butuuse. Abalala ne bagamba hina yaftir, ku lunaku olwa Eid al-Fitr, kubanga awo tuba tusiibulukuse ng'omwezi gukoze eki? Nga guweddeko, ne tugenda ne tuyimirizaawo essola ya Eid, ne tugenda ne tufumbira abantu baffe, ne tubagulira engoye empya, ne tukola ki? Awo wonna tuba tusanyuka nga tusiibulukuse tumazeeko omwezi ogwaki? Ogwa Ramadan. Kakati ate ne wabeerayo al-farhu al-akbar, olusanyuka olugenda okubeera olunene ennyo, hina yalqa rabbahu, omusiibi agenda kusanyuka nnyo ng'asisinkanye Allah subhanahu wa ta'ala, nga mu mirimu emirungi gy'ayanjula mu maaso ga Allah mulimu okubeera nti yasiibanga mu bulamu buno obw'ensi, yasiibanga okusiiba okwa faradhi ng'okusiiba omwezi ogwa Ramadan, n'asiibanga n'okusiiba okutali kwa buwaze ng'okusiiba ennaku 6 mu Shawwal. Kale n'olwekyo oluvannyuma lw'okubeera nga tumaliriza Ramadan, it is not the end, si enkomerero ku kigambo ekiyitibwa okusiiba. Tukirabye nti tusobola okusiiba ennaku ezo 6 mu mwezi ogwaki? Ogwa Shawwal. Kakati omuntu ajja kujja abuuze nti ennaku ezo 6 tubadde tukyogeddeko, osobola ozisiiba mu budde bwonna bw'obweyagadde kasita buba nga oli mu mwezi gwe gumu ogwo gwa Shawwal. Omulala ajja kubuuza nti nzikirizibwa okuzigatta singa nalyamu ennaku 3, at the same time njagala kusiiba ennaku 6 eza Shawwal, nzikirizibwa okugatta enniya neŋŋamba nti zino 3 zengenda osooka njagala Allah nveemu empeera ey'okuzza like qada, ey'okuzzaawo ennaku 3 ze nalya, ate ampeeremu n'empeera z'okusiiba ennaku 6.
abamanyi ekigambo ekyo ne batugamba nti tekisoboka era tekikkirizibwa omuntu yenna eyalya mu mwezi ogwa Ramadan tokkirizibwa kugatta lunaku n'ogamba nti njagala nfunemu empeera za mirundi 2 nfunemu olw'okuliwa ze nalya at the same time nfunemu n'empeera z'omukaaga kubanga lwaki tekikkirizibwa kubanga ekimu farada ekimu kiri compulsory ate ekimu kiki sunna ne farada tebikola ki tebigattibwa kati ngaawo tukola tutya omuntu eyalya mu Ramadan bwe tuba twetegereza hadithi eyo gye tusomye yatugamba nti man sama Ramadan omuntu asiiba ki Ramadan thumma atba'ahu oluvannyuma lw'okubeera nga Ramadan ejjudde n'agigoberezaako 6 min Shawwal okusiiba ennaku 6 mu Shawwal kaman sama dahar afaananako asiiba eki omwaka mulamba abamanyi abagitunuulira nga bwerabika hadithi ne bakugamba nti omuntu yenna alidde mu kisiibo tokkirizibwa kusiiba 6 okuggyako ng'omaze okuliwa ze wakola ki ze walya because that is hadha dhahiru alhadith wotunuulira ebigambo nga we biri ge makulu agali direct man sama Ramadan omuntu asiiba Ramadan thumma oluvannyuma lwa Ramadan ng'ewedde n'agoberezaako okusiiba ennaku muki 6 abo ne batugamba tokkirizibwa kusiiba ennaku za 6 okuggyako nga omaze okuliwa ezaki ze walya mu Ramadan hadha qawl ne wabaawo ekigambo ekyo ne wajjayo abalala era nga abamanyi abasinga kino ekyokubiri kye beekwatako ne batugamba nti omuntu akkirizibwa okusoosa 6 ogwa Shawwal kasita aba nga akakasa nti neziri ze yalya mu Ramadan ajja kukola ki ajja kuziriwa lwaki bakkiriza kubanga bagamba nti 6 ogwa Shawwal guliko waqtun muhaddad zirina obudde obuli specified nti olina kuzisiiba muki mu Shawwal kati omuntu w'omugamba nti yalyamu ennaku 10 ennaku 10 oba 5 oba mmeka zonna ze yalya n'omukallafa nti alina kusooka ziriwa alyoka asiiba 6 kiyinza omulemesa okukola ki okusiiba ziri kubanga zino ez'okuliwa ate Allah yamuwa mwaka mulamba agamba ezo nina obudde bungi sobola okuzisiiba neŋŋamba nti buli mwezi nja kusiibayo ennaku 3 ennaku 10 kitegeeza emyezi 3 ziba ziweddeyo ne mu mwezi ogwokuna nenyongerayo lumu naye w'omugamba nti ennaku 10 ze walya z'olina osooka nga tonnasiiba 6 ajja kuleka 6 afiirwe kubanga agamba ennaku 16 zikoze eki zimpitiriddeko ne bawa ensonga ne bagamba nti wemmaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwenyini yatusomesa n'atugamba nti addiinu yusr eddiini y'obusiraamu kukola ki kugonza nabbi yatumibwa kugondeza bantu so si kukola ki si kubeera nga abakaluubiriza kasita oba ng'oli ku ddiini y'obusiraamu so kati ebigambo ebyo bibiri bwe bimala okujja ate era ne tumala okutegeera nti jumhur al ulama abamanyi abasinga okuba abangi bonna beekwata ku kigambo ekyokubiri ne tugamba nti omuntu oba walyamu naye ng'oyagala okusiiba 6 osobola okuzikulembeza n'ozisiiba ne ziggwa kubanga zo zirina akaseera kaki kagere naye ne ziri endala ze walyamu n'ogenda ng'oziriwa kubanga zo zirina ekiseera kiwanvu kya myezi mingiko okusinga zino eza Shawwal kyetwagaddemu nti bwe tuba tumaliriza okusiiba Ramadan okusiiba tikukomaawo tusobola okweyongerayo mu maaso n'okusiiba ng'era mu bimu okusiiba kwe tulina tusobola okusiiba ennaku 6 eza Shawwal bwe tuva ku nnaku ezo 6 eza Shawwal tusobola okusiiba olw'Emmande
n'olwokuna. Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe baamubuuza lwaki yayagalanga nnyo okusiiba olw'emmandi, yagamba nti lwe lunaku lwe nazaalibwako, so njagala nnyo okubeera nga nkola ki, nga ndusiiba. Ate era lwe lunaku Allah lwe yansindikako obubaka obwasookera ddala. Obubaka Allah bwe yasooka okusindika ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era yabumusindikako olunaku lwaki, lwammandi. Kati ye n'agamba nti ennaku ezo olunaku olwammandi ajja kubeera ng'akola ki, ng'alusiiba. N'abuuzibwa ku lwokuna ate lwaki lwalusiiba, n'agamba nti lwe lunaku malayika lwe zanjula emirimu gye tukoze mu wiiki, era n'agamba nti njagala nnyo emirimu gyange gyanjule ewa Allah nga mulimu omulimu omulungi ogw'okukola ki, ogw'okusiiba. Kati nabbi yali kudwa, yali kyakulabirako eri ffe abakola ki, abasiraamu, era buli kirungi kye yalafana nnyo okukola naffe tulina okubeera nga tulwana okulaba nga tetukola ki, tekitusubwa. Wabula yali musaasizi nnyo ku ffe, kyova olaba nti si buli kintu kye yakola nti Allah yakifuula farada ku ffe, wabula ebimu yatuleka ffe bennyini tutalewo oba tubikola oba tetukola ki, tetubikola. Naye nga bwe tuba tubikoze empeera gye tufuna ebeera nnene nnyo. Okusiiba kungi nnyo, waliyo okusiiba olunaku olwa Arafa, waliyo okusiiba olunaku olwa Ashura n'ebirala bingi nnyo. Kale n'olwekyo kubiriza omwoyo gwange n'egyaffe ffenna abakuŋŋaanye mu kifo kino olwaleero, kimanye nti Ramadhaani bw'eba ewedde tekitegeeza nti n'okukola emirimu emirungi kukoze eki, kuweddeyo. Wabula Ramadhaani tukitwale ng'essomo eriyinza okubeera nga bye tukoleddemu byonna bifuuka part and parcel of our lives okutuusa Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaasalawo okubeera nga atujjulula n'atujja mu bulamu bw'ensi. Nsaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu bantu abawuliriza ebigambo ne babeera nga babissa mu nkola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe gyonna gye twakoledde mu mwezi ogwa Ramadan. Ate era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwangaaza, atusisinkanyewo Ramadan nyingi nnyo mu maaso. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bakadde baffe ne baganda baffe n'abasiraamu bonna Allah be yajjulula n'ajja mu bulamu bw'ensi. Tumusaba Allah basonyiwe byonna bye baasobya, ebirungi byonna bye baakola. Tusaba Allah bawe empeera enzijuvu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawandikeko ennyumba ey'ejjana. Ate era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakingirize ebibonerezo bya kaburi, abakingirize n'ebibonerezo eby'omuliro jahannam. Tusaba Oweekitiibwa Allah ffe abakyali abalamu olubeerera atuwangaaze nga tuli bakkiriza. Ate era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu buno ng'akyabutuwadde atugabirire riziki ya halal, atukingirize haram. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ensonga zaffe zonna. Ate era tumusaba Allah bw'aba atuusizza ekiseera ekitujja mu bulamu obw'ensi, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu nsi eno ng'atusiimye, atujje mu nsi eno ng'atuwandiise mu baddu be abalongoofu, atujje mu nsi eno ng'atuwandiise mu baddu be abagenda okubeera nga bali